kuno ge mazima mwebale ddala sitaani abako n'obuyembeyembe sitaani abako n'obukira waloga yakubeera Facebook yanagamba kabiri n'ozunga bwobewa pasita bugingo bwogende wasima pasita bugembe bakwalo banjaba beti okumanya tekukoma ate buli muntu ali mubeera eremererwa anoonya bwagivaamu embeera yali challenging nebaza big events mugabo bakigibuliwa He's so proud. Omugalo gwa bigi buli ludawa. Mwena ne mumbuuza lwasakolo na Balaam. Balaam amwagala muganda wange. I love Balaam n'emyaka gyonna. Era ne Balaam ne mugamba Balaam n'omukyala tumweyo omukisa naye tumugezese bigger than bigi. Nakukalubirya mu bigi. Bigi tokaaba. Ayinokaba kolati akuri bakuri ina musaba nina companies etwayita nizigala okujja because they are selfish bali selfish bebabowoza abagulira bigoza bwe batekako ababaka nga bava muwanga maki. This is numbers. Bale nebaza NBS Bukedde BBS eyatugire essuuti eyo gye nayamba olunaku olwo kuli kwali kulabisa yoyo Anko Kamili nga yeebaza abantu ambeerewo and I think kirungi okwebaza kati katugenda okumaliriza no observation gye nalaba amasho ya Kamili yamu ebintu bingi nnyo nagiraba ku performances z'abayimbi abamu. Anyway, Uncle Mr. Chibuyajja okuyimba yayimba Siggo Nsiimira. Omanyi those classics teziri comparable. Buli muntu zasanga ensi nga tennataaguuka nnyo. Kankutendereze. Nga tennataaguuka nnyo nga abantu bali basowuliriza music. But still, ate tusobola kupraisinga music mukadde nga tulina omupya. Obanze nalaba obi naye bamudwa bamwajja ku stage bazex birangi naye nga mpulira ebyuma biwoggana okusinga bwe muyimba. I think there is need for abayimbi naddala b'omulembe guno abayimbi ba TikTok okunoonye engeri gye mugenda okukwata ati wammwe muteeke ku stage kubanga munyuma nnyo nga muli codinga okusinga mulabika nga muli ku stage. Kati nga bwobeerere ng'onaatera okufuluma ng'owulira akalowoozi k'omulenzi alinganga agezaako okuyita mu byuma naye ng'ebyuma bwe biwoggana nnyo kati nga ebigambo ebyatukwogerezako no biranze enguguba naye nga ekituufu ekikolebwa tokikola ki? Tokitegeera. So abayimbi ba TikTok there is need of simanyi kyemukola kirungi kuba abantu bakya-appreciatinze but the problem ya business gye mwazzeemu nti erimu okuyimba ku stage ate erimu comparison. So simanyi kye mugenda kukola ne temunyuma kimala. Temunyuma kimala ate nga audience yammwe yaliwo awo kubanze nabayitangamu awo nga mbawulira kubanze olwokumanya omwana wa TikTok n'omuntu ali mu bulamu bwaffe bwa bulijjo abasajja bakoze ku ssente olumu n'okuyita takuyita atuma muntu mpitira oyo naye kasoyita sayimo omanya bebana abantu baffe so nabayitamu nye nga mbawulira weebali naye temunyuma kimala bwaba bannamwe tebarespondinga temunyuma kimala. So mwongere okukola ego yammwe mugatteko. Yeah, this is the generation is abantu we bakayanidde nnyo erinnya okusinga waka gwe bakoze obamanyisa mu bantu tobalanga mukayana nnyo ndi star ndi wakabi nkola kino like yajja n'akuba Siggo Nsiimira. Ng'owulira ddala tokyalina bizibu owulira ddala musical najja n'atuwogganira awo. Olutambula mu ba celebrities.